po jako akawuwo. Bana tuina chino na ubanyi. Aliwa. Sabi nga tukala kwa saa 12 nga tukwata wano. Atwema tutababbi. Omuliro gutannategeerekeka kwe guvudde gusaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde oluvannyuma lw'okukwata ekibanda omubadde mutundibwa ebintu ebikadde. Omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero Matugga mu ggombolola y'Egombe ng'era tebannamanya ki kyagukumye. Omuliro ogwo guviridde eri emmanju tukyambaddemu entebe z'emitto tuserumu ne gukwata tukwebifani kyabadde mukalu wonna ne gukwata wali abadde agukumye ogwo omuliro yenna agenda kufa. Agamba nti waliwo afumbiddewo kati ne ateebereza nti omuliro guno guvudde koyo abadde afumbirawo. Mu bintu ebisaanyiziddwawo mubaddemu entebe, fridge ko n'ebirala era nga bituukidde mu kifo kino ng'abatuuze bakola butaweera okulaba nga bakuguzikiza wabula nga ebintu ebisinga obungi bibadde bifuuse muyonga. Abatuuze betwogeddeko nabo bavumidde ekya poliisi okutuuka mu kifo awali omuliro guno ne batabaako kye bakola mu bwangu. Eze imide buyimirizi wali naye singa abadde bagani wa boda ali wali eri badde bajjaga batali nabo bana tuina chino na ubanyi. Aliwa. Sabi nga tukala kwa saa 12 nga tukwata wano. Atwema tutababbi. Atone babbi. Webato sebado Polisi eze teina kyetuyambye ebadde bubeezi wali. Polisi bagitegeezezza naye neetwalira ddala ebbanga eriwerera ddala essaawa nga namba n'ekitundu workshop n'ejja buli kimu ne kisaanawo. Oluvannyuma poliisi y'abazinya moto etuuse mu kifo kino wabula ng'eno abatuuze basoose kugiwereekereza bisongovu olw'okutuuka ekikeerezi. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Muliro gwawo gujjako plasita mwayi mugulabyeko. Naye mwebale bannaye mwebale kwasaganya.